Njali kumunyonkula musako wasuzoti ya sebo wasuzoti ya nyabe niyo program tambula n'okumanya tuzenga tuwogera ku busamba ku butabanguko obutabanguko maka obutabanguko bwo bungi ate buletera ddala obuzibu ewaka embeera neegotanira ddala buli kimu nga tekitambula bulungi naweebuuza naye bannange yiyi bino nga saabiraba bino nga saabimanya n'otuuka n'okwevuma family gy'olimu n'otuuka n'okwevuma obufumbo bw'oyingidde n'otuuka n'okwevuma nkimugamba naye yiyi zisiri mwana wa Mukama oba lwaki bino bintuuseeko lwaki bino biriwo ebiti katuze tukutemera nti munnange obutabanguko buno bujja naye ate tusobola obuziyiza nti n'obanga obadde mu mbeera nga bubadde ngo obwefaanaanyiriza obujja osobola okubaako byokola nti osobola okumanya nti kino kyekibireese n'olaba engeri gy'obujjawo n'olaba engeri gy'osobola okugamba nti kale kino ekyalibadde kitutomera bwe tuti tusobola okukola ki okukikendeezaako oba okukimalirawo ddala jukira nti nno ombeera temwakula mwenna olaba nombeera mukuze mwenna musobola okukuubagana nembeera nga muyombagana naye kakati omuntu gwe wasanga eri n'omusinkana obukulu ne mutandika obulamu mwenna nga lwaki temukuubagane era bijja kubeerawo ate era ombeera nga mwagalana birina okubeerawo kubanga baatubuulira nti okwagala n'obujja bubeera bujja buba si bujja buba okwagala ne bbuba bitambulira wamu omuntu gwoyagala ennyo ye muntu asobola okunyiza ennyo to the extremes ng'ate akoze akantu katini nnyo emirundi egimu ate era omuntu gwoyagala ye muntu asobola okusanyusa ennyo to the extremes oluusi ne wabeera ng'akoze akantu katono nnyo so n'olwekyo tulina okugenda nga tweteeseteese nga tumanyi ebintu ebimu bijja kubeerawo naye nkola ntya webibeera bizze oba ndaba ntya nti kino wendaba kizze nja kubanga wesiitereezeemu bwe nti tuyinza okutuuka eri obutabanguko ne bujja twasemba twogera ku kintu ky'obwavu bannange obwavu bubi ddala era woolabanga nga munno atandise okunyiiganyiiga atandise okuyombayomba ezo zonna symptoms za bwavu obulungi Susan Makula Bugingo katulamuseeko ate tweyongereyo wasuzo otya tuulize bali kubanga oli ku munnyo n'ekisakye linnya lya Mukama Yesu Kristo lyebazibwe bintu bingi bigenze maaso mu weekend ya Easter tufiiriddwa ab'eŋŋanda tufiiriddwa ab'emikwano ate bannaffe ab'eddiini ey'obukatuliki tubasaasirako olw'okufiirwa paapa nti ensi omuntu bw'agendanga ekyokuyigamu naffe kiba nti gwe singa nawe ogenda olunaku essaawa eno lwaleero ogenda mu ggulu ogenda mu geyeena ye ogugwa omulimu gwe kyovola tuyimba nti amaze emirimu gye so emirimu Mukama gye yamutondera okukola ku nsi aba agimaze oba mibi yakozeyo emibi bw'aba yakoze mirungi giba giwedde takyayinayo kaseera kalala ka redemption oba kuyamba kubanga omufu bw'afa omuntu bw'afa batalina kyamanyi takyasobola kwagala takyasobola kukyawa buli kimu agenze nakyo obukyayi agenze nabwo omukwano gwonna gwabadde nagwo agenze nagwo so buli kyonna kyeyandibadde kawe bugagga kagabe magezi kubanga bagamba nti ekintu kye bayita limba oba entaana zezikyasinza okujjula amagezi amangi kubanga buli mugezi yenna gyali naye yakola ebyekisiru yali mugezi kubanga kifaananyi kya Mukama naye teyakozesa amagezi naye gyali so bwe tubanga Katonda atusaasidde nga tukyali balamu yagala bw'olina okwagala kola by'olina okukola kola by'olina okukola olina okutuuka nga tewejjusa omanyi bw'ofiira omuntu gw'oyagala otuuka noga kasinga ako kalumamu singa nakola kino kale singa namuwa kino singa nakola bwe singa saanyiga singa sayomba naye abamu bagenda okuva mu bulamu bw'ensi nga essawa gyagendeddeko eddakiika z'emabega abadde ava kuyomba na muntu kati gwasigadde ng'oli mulamu gwalina guilt eyo ye tagirina kubanga tategeera kati ate n'ekirala tuwa abantu bye tulina obbawa nsagala abantu baziika teri mulambo gwali gulemedde ku nsi teguliyo buli muntu bajja muziika oba family oba government omulambo tegulemera ku nsi
naye nakyali omulamu enjala esobola omutta obulwadde busobola omutta nga sente just zabadde yeetaaga waliwo abazirina ng'era baamanyaako nti azeetaaga so omuntu muwe ng'akyali mulamu akusiime ng'akyasobola okugamba weebale ng'akyasobola ng'essanyu nze nzikiriza waliwo abantu abafa ennaku ng'ebadde ennaku nti bamusabe mu ddwaliro emitwalo 5 tazirina bamusabe emitwalo 2 ez'eddagala tazirina nga eddagala libaddeyo yesu obulamu katonda bugala naye waliwo omuntu agendera mu kiseera nga si kike ng'embeera emuleetedde okuvaawo ebintu biri ironic olaba omuntu asobola okubeera wano ng'alina embeera gy'ayitamu nga ffenna tetugimanyi oluusi nga yeetaaga mitwalo 5 ne 10 kale n'akakadde naye n'afiiramu eyo embeera kakati ffe abasigaddewo nituleka tutandika okuŋŋaanya essente z'okuziika ne sukka n'obukadde zirabikira ddala the iron of life. Yes. So tugezeeko kubanga twagala tugezeeko ate season gye tukyalimu guno omwezi gwonna ogwokuna guba gwa kujaguza the holidays bantono naye season ya Easter ya kusonyiwa so ekintu ekimu kye tulina okubanga tukola ennyo okucelebrating okufa n'okuzuukira kwa Yesu Kristo nga bwe yatusonyiwa ebibi byaffe naffe tusonyiwa batukola obubi ate era buli gw'osonyiwa tolowooza nti akigwanira tusonyiwa baba kigwanira bati bakigwanira ani yagwanira okufa kwa Kristo tewali so tebakigwanira naye mu luzungu bagamba you extend mercy and grace nti omuntu omulago okusaasira n'ekisa no wabata kikusabye abantu nga bakusabira kati oyo omusabira busabizi noga akamusonyiwe kubanga okusonyiwa kusumulula gwasonyiye gwasigala nga alumwa ayinza n'okubanga yetamanyi na kumanya nti yakulumya tamanyi nti yakosa tamanyi nti kye yakola kya effect yakyo amanya abantu twawukana mu ngeri gye tutwalamu ebintu kati oli akola ekintu ye nga tamanyi depth ya kukulumya kwe kutuusa oba nti mundo olumiddwa kyenkanawa ye nga takimanyi ye nga laba kyakoze kya bulijjo kati gw'okyetikka n'omala omwezi ng'ekyoloozaako n'omala omwaka ng'okirowoozaako kati bw'obanga osobola ebintu ebimu ebituleetera obulumi tubyewale va mu bantu abakulumya ne bwe bafamire vaawo ne Ibrahim Katonda yamugamba ave ewaabwe n'avaayo so bw'oba oli mu bantu nga bakuleetera okwonoona Bayibuli etugamba nti eriiso erikuleetera okwonoona lijjeemu omukono gwe okuleetera okwonoona gutemeko literally kye bategeeza nti embeera yonna eyinza okuleetera okwonoona gyewale so abantu abayinza okuleetera okuba n'omutima omubi baveemu ne bwe guba mulimu vaawo tebali worth it nti oyinza okwagala n'okutta omuntu oyinza okubeera mu maka ng'oyagala kutta muntu vaamu oyinza okubeera mu famire yo ng'olaba bano abantu kye bakola oggwawo baviire yengeri yokka gy'ojja okuwona so naye n'abasidduse buddusi omanyi waliwo kana akantu nga waliwo embeera ezijja kasita ndaba nti nenziruka nenkivaako sibeera buli ssaawa nga ndi mu kyenjagala okuyita flight mode nga ndi mu flight mode nedda waliwo embeera nga ye egenda kumalawo ne Yesu bwe yali mu yeekaalu bwe yamala okuwonya ne baagala omutta yadduka yavaawo so buli omu yeebuuza engeri gye yayitawo naye yavaawo kyolina okumanya nti yavaawo so naawe waliwo ekiseera nga kitwala obulamu bwo vaawo bw'eba ekyo ekya flight mode kisinzira waliwo embeera nga yakyejo abasajja mulwane nnyo kubanga embeera zammwe ze muyitamu mu kubeezaawo abalala nti ojja tuuka owase oba tonnawasa olina okwegendeza okubanga todduka nnyo bizibu obwongo bwaffe Katonda yabuwa kapasite okulowooza obusobozi tusobola okulowooza tusobola okufuna solution beera ng'ofumitiza nnyo ku kiki olina okukola mu mbeera eyo oleke kubanga odduka buddusi kijja kukosa kijja kubeera kijja genda naawe nga kitunu mu bulamu bwo nti gwe ebizibu tobisobola ate era ne bituzzaayo ku baana baffe abato be tukuza omwana omuto mulekemu time omuyigiriza okubanga asobola okugonjoola ekizibu si kukireka bulesi oba gwe n'omuyambako yengeri yokka gye tukuza abaana nga basobola okweyimirizaawo nga bafunye oba okuyimirira ku kintu ne paka we bakinoonyeza solution naye ensonga y'obwavu tudda ku nsonga y'obwavu Bayibuli etugamba mu ngero 2:13 nti omuntu yenna ayagala otulo okwebaka bw'oba oyagala okwebaka ojja kufa ng'oli mwavu
obojja kukakana oli mwavu lwaki otulo twetulwa otulo ye muntu atalina kyakola kubanga bwe bakago wali okoze eki mutulo yingiza mmeka tewali kati waliwo abantu nga ekikuletedde obwavu bunafu nga sinti ogezezzaako byonna ne bigaana wali abantu nga banafu omusajja ne bw'oba toyina mulimu ve waka genda emirimu tegikusanga waka omulimu gusobola okusanga opportunity ekusanga eyo ng'oli ne banno oyina gamba omanyi nno wano waliwo ekizimbe kye bagenda ositula tugende tulaba oba beetaaga bapoota naye teri agenda kukima mu nnyumba yo kati ate musumba osooka kufuluma nnyumba ekirala obwavu obulala ng'oggyeko oyo omuntu atakola bwe bwavu obw'okubeera ng'olina byonna bisobola okujja mu bwavu naye nga toyagala byejjako oyina obulamu bwe weetaddemu nga busobola okujja mu bwavu opangisa ennyumba ya $5,000 oyingiza mmeka mu nnyumba oyinamu TV ya bukadde 2 kale katandikire kakadde njagala tu obale ebintu mwembi gwe ne mukyalawo muyina essimu bwe muzigataza ssente mmeka mulyoke mugaye temulina mulimu essimu za bukadde 5 temulina mulimu n'omukyala gwe natulako naye ne mugamba essimu gitunda ofune ssente otandike business gy'oyagala ate nabeerawo ntya nga sirina simu ogula essimu ya $60,000 ngeri esobola okukubira client wonge esobola omuweereza message nga abantu basobola okuya nobagamba ndi off WhatsApp for some time naye nja kuddako maaso kubanga ekisinga ottawaanya kati abakazi kulabira buzannyo ku ssimu kubeera ku TikTok byebyo just ebitwagaza smartphone ng'ekibuzo kiri nti smartphone yogikozesa ki okugyako TikTok bichebi webira byonna ebya social kubanga batono bosanga nga akabo obwavu nga essimu agikozesa for business tagikozesa ku bya sente tubeera onge essimu just kwejalabya waliwo wootuuka nga tonna waliwo woobeera nga tonnatuuka ku livinga bulamu obubeeramu kubanga tonnatuusa waliwo essimu lwootuuka ng'osobola okukwata ey'okwejalabya kiri oke kubanga sente weziri ez'okwejalabya nazo weziri naye sente kati ze weetaaga bw'oba okyetaaga sente okukola ekintu toyina kwejalabya toyina kwejalabya ebintu ebimu nti obitandike mpola ennyumba gy'opangisa okyali gwe n'omwami wo n'omwana omu akyali muto ennyumba ey'emitwalo 5 yaki ensonga oyinza ogamba nti tulina ebintu ebingi lwaki obigula ng'oli muzigo bitunde byejjeeko ebintu ebingi weetaaga bigula ng'ogenda kupanga oddawuwo mu nnyumba weetaaga kitanda weetaaga entebe kale mw'otuula weetaagawo ka TV weetaagawo ka radio ekisenge kyo weetaaga ki waguze wardrobe wagitadde mu kisenge ekuyingiriza mmeka engoye kyogala tosobola ziteeka mu muzigo awo ku musumaali wardrobe egundi ekabadda y'engoye eri mu muzigo waliwo kye bayita luxury waliwo emirembe gy'omukomera osigala oli mukomera tonoonyezaamu mirembe kati muzigo gwo tonoonyezaamu mirembe olina okubeera very uncomfortable olina creating embeera ekuleetera okuba nga okyawa ove muzigo osobola okuzimba kasi tonobeera ng'olina emirembe muzigo togenda gufuluma waliwo embeera erina okukyankalanya abantu abakuleekaanira abayiwa amazzi ku lubalaza lwo obwana obujja ne bwonoona ku lubalaza lwo kapa z'abaneiba zijja mu nnyumba yo ebyo bye bikuleetera okuva mu muzigo kati gw'otaddewo embeera nti orinovatinze n'ennyumba ogitaddemu tile osiizemu langi gy'oyagala otaddemu siiringi nze n'amabaati kanteke mu plywood baneiba eri bandeekania kino otandise okuddabiza ennyumba ya landlord togenda senguka then otaddemu hiita omutereddemu hiita nze saagala amazzi ganyogo ani agambye omumafuta n'abamazzi ganyogoga ennyumba ya landlord kiki naye naawe twena kazimbayo amazzi aganyogoga fumba sigirikale mu flaska beera ne flaska gula flaska 2 ozitekengamu amazzi ekiguza hiita etwala yakanga gwa musasula yaki anti kati nze neetaaga sinaba amazzi ganyogoga olugezigezi terukola ngo toyina ssente twagala is a life egenda kuleetera obwavu oli mu nnyumba so n'abasajja mbasaba mutule mugende bakyala bamwe mwe bakulembeze omugaye mukyala kino na kino buno bulamu nibadde nsaba tukyusemu bwe tuti ku lw'ekigendererwa kino
twagala gula ttaka twagala kuzimba oba tuyina ettaka twetaaga tuteekeko akayumba wakine bwe barumu emu ne sente ze twetaaga tusoke tundegana amasimu oyinza okwesanga amasimu buli omu awo wemba mulina iPhones abantu bwe muzigatta ebbiri mulabika kwa mulina obukadde busatu mu nnyumba obukadde busatu bugula material mwetaaga simu ya communication kwogera omugabi ne bintu emutusoke tubijjeko yes ebimu bajja baseera sente naye mu bitunde owagira bana abantu abatunda buli kamu mu nnyumba bw'obanga oyina ekigendererwa sinti just noonyayo ebitaano n'otunda nedda bw'oba oyina ensonga ekutunza tunda ojja kusanga ng'omuntu olina okutunda fridge gy'olina mwenna temusiba omuterekamu ki abantu ababiri nze kankubulye waliyo fridges n'entono ez'emitwalo 4 kyemwagala just kussaamu nti ebyokunywa by'omwami mwe biri binyogga n'amazzi zino fridge ezakadde akamu ekitundu bubiri zaki ojagaza ki muzigo n'ekirungi kyaka fridge akakatono mulimu ekkaggwe n'omwana ka fridge akatono kasitomala n'ozimba ennyumba yo kadda mu kisenge tutandika okutegekera ennyumba empya tegekera ennyumba empya oyina okugula ekintu ng'okimanyi kino bwemba nsenguka kigenda kukola mulimu ki abambabeera ba planning bigaba eka kati waliwo ebintu ebimu nga bigenda kati wemba muli mu muzigo waliwo ekitanda ky'ogula n'ogamba ye tuguze ekitanda kya 5x6 twagala kya 6 ekya 6 tekyetaaga muzigo ennyumba eyo ebana nnene nnyo kitegeeze genda kuba ya bbeeyi kati n'omanya nti bwe tunasenguka njagula kino ekitanda ky'ekirooto kyange kyekino ekyo kigenda mu kisenge ky'abaana so ogula ekintu ng'okimanyi kiina kye kijja okukola togula by'ogenda gaba gulanga bina kye bigenda okukola wona oba osazeewo bigaba osobola okugaba naye mutunuleeko mu nnyumba bintu ki bye mulina nga bisobola obbajja mu bwavu ne mutandikawo bizinesi eyo n'ebireplace nga n'ebizzaawo kwe kuba n'emmotoka bbiri nga mupangisa mwetaaga emmotoka egyo emu bwe mba mupangisa zombi musuzawa mu parking ey'okukyalo ne musasula parking fee buli lunaku musasula 13,000 musasula 15,000 kati bwe muba muyina emmotoka emu muyina kukibala ebyo byogamba nti omukyala anaagenda temunatuuka kweyombera mukwano ey'emirembe egyo bwe muba mugamba nti mwenna muyina emmotoka emu gye mwetaaga ovuga mukeere omwateekeyo munne ku mulimu omuteekeyo abaana ku ssomero then omulala agenda akole yajja era obba kima oba omuyeefiriza alinye booda oba taxi emmotoka mwagigula kuyamba kwani ku baana kummwe n'emmotoka ebbiri mu muzigo mulina obukadde 3 mu nnyumba buli awo butudde ate ekizibu ky'emmotoka buli lunaku bw'olowooza lwaki banka tegitwala va kuba manerenda olwaleero webeera nga ya bukadde 30 enkya buba bukendedde ne lwagijja mu bondi mwennyini otadde namu so buli lunaku emmotoka eyo eba egenda ku value yaayo so omusajja yenna gw'olina okulwana famire ye vembwavu gw'olina okulwana ovembwavu kubanga omukyalo ono yesu asobola okulwana neera mujja tuuka ng'ekibalwanya ate mukazi kubanga alina ssente nga golooza akunyoma kubanga kali katonda yakakutondamu ak'okubanga oli mukulembeze mu buli kimu kati omukyala buli lwanaleeta ekintu ng'owuliranga mutabani we bw'ojja fiiringa kubanga omuntu yenna aleeta ssente waka omuntu asasula enju yasalawo obudde bwe tuyingira enju omuntu asasula fiizi ye muzadde omuntu agula emmere ye nannyini makaago yasasula renti yagula emmere kati bw'anaabanga ye mukyala ojja tuuka naawe owulire nga tebijja so kati gw'olina okutuula ne planning omukyala alina kyayagala kimutunuzeemu omugambe naye kino bwe tukigula kati mu mutima mulungi ng'onnyonnyola muno temuyomba kubanga okwetaaga kw'omukyala kuba eri bbaawe era yo bwongo buyinza omugamba nga muli muzigo munoonya renti wa 3,000 nagamba mukwano njasaba kungulira kali akaviri wala akaviri ke nalabye ku online bangambye ka 45,000 yeshe ekyetaago ky'essaawa eyo mutuuze omunnyonnyole omugambe nja kukagulira naye essaawa zino musuubize tomulaga nti yejalabya tomulaga nti musiru tomulaga nti tategeera nedda funa engeri gyoyogera n'omwagala wawo munno bebi wo ate gwe omuyita bebi kati bw'akola ebyekito byonna guma
bino ebintu byakwogerezeganya. Yes. Batubulidde n'ebyokujjawo essimu. Kati imagine kati unge essimu ogijjawo muzeeyo ku bupeesa musobole okwetandika agenda kulaba ddi akaviiri akamitwala namwetaano. Obwavu kintu kibi. Yeah, so obwavu bwe twogerako nti ne bw'oba olina omulimu noonyayo ekintu ekirala kisobola okwongera okuyingiza. Emirimu gino kyekintu kyosobola okukeera n'ofiirwa. So mu bulamu sente ezisookera ddala z'ogenda oyingiza endala ng'oggyeko omulimu zeetaaga kuva mu kirabo ky'olina. Ekirabo ky'olina oba obukugu bw'olina. Waliwo abantu ng'olina skill, omanyi okubajja, omanyi okuzimba, omanyi income eno ng'eggyeko ey'okuba nti bakozesa endala esobola ova mu kintu ky'omanyi. Era singa kisoboka kyandibadde kirungi nnyo omwami bw'abanga akozesebwa obudde atera funa butono, omukyala yigayo ekintu ekisobola okuba nga kiyingiza sente endala ewaka. Sente zino ez'omusaala ekirungi ekiziriko kye kino, nze sadvise nga muntu kuta mulimu gwa musaala. Sente z'omusaala oli kushuwa deal zigenda kujja n'eziba mitwalo 10 ezo ziplanning okimanyi nti yo rent. Ezo zijja sente zino eza business endala ng'ogitandika oba tonnamanya mu lunaku ngenda yingiza mmeka oba mwezi ngenda yingiza mmeka, ye bwenkera ne baggalawo, ye bwenkera ne wajjawo ekintu kyonna ekiyinza okukosa business. So business eno erina kurunninga ng'olina wooli. Kati omulimu ogwo ogwokubiri engeri gye tugenda okukendeeza obwavu mu maka kwe kufuna ekiyingiza ekirala. Tufune ekirala ekiyingiza kubanga zino ezimu zokka zetunuulidde zitwalibwa obulwadde, embeera esobola okujja yonna ey'obulwadde, zitwalibwa ebizibu. Muyinza okuba mulina ekyetaagawo ngoba atali nammwe maama wammwe oba taata wammwe mulwadde, ojja kwesanga zino ziyina ebintu ebirala ebigendo zitunuulira. So bwe mufuna zino eziyingiza zezigenda endala ezemuyingiza zezigenda okukola ebintu ebirala, ojja sanga zitandika okugula ku bintu ebimu. Ziba kyekigambo ekituufu nti zigenda kuba wewulako. So mutunuulireeyo engeri endala eyingiza income ewaka. Ngeri ki endala omwami bw'aba alina omulimu ng'akola nga n'omukyala ali employed, mutunuulire musooke mukiweyinge mulabe kiruwa kye tukolere ebbanga ki. Musetting target mugambe guno omwaka yeguggwako mukyala ogenda kuba okoze emyezi emirala 6, emyezi egyo 6 omusala ofuna mmeka. Tuzitereke nga tetuzikwatako nange nga tengako oba tulete half so that by January next year tutandika ekintu. Muina tula alwe ebintu betutula ne tutesa n'abaami nga tutesa ku bintu bya kuyomba oluusi muina kye mukoze ekira kisobola okubanga olina kyoyagala katuteseke ekintu ekitwongerayo. Singa tukera ngo emirimu gyaffe tetugiyina tukola tutya. Funayo kyoyiga. Omukyala funayo oba ku neibanga waliwo saluuni yiga enviiri. Omukyala funayo kyoyiga tujjemu ekyejo tunulire enkya. Oba oyizaawo n'obwokola bukozaawo busabbuuni awo obw'amazzi oyinza olaba nga watali katale tambula ofune abo abalina ku maduuka, abalina ku apartment, abalina amasomero, abalina amalwaliro, nti n'oba ofuna nga bagulako akadomola kamu buli wiiki n'oba okatunda mitwalo gumu buli wiiki. Ogwo omutwalo gukola munene gukola kinene. Oluusi tugamba nti ebintu ebimu tebirina katale kubanga tetwagala kusukka we tubeera, tetutambula. Abatembeeyi bano batuusa services mu bantu. Kati osobola okubanga gwe totambula na bidomola ya sabbuuni. Osobola okola manyi buno bu sabbuuni bu shampoo abakyala bakozesa obudomola buno baliiteemu. Kola busampo bwo otambule nabo obuteeke mu nsawo budomola nga 10 otambule nabo kati nga this time otambula ne bu business card bo ononya ba client. Omanye nti ogenze ku ssomero, ogenze ku ddwaliro, ogenze bagambe njaba supply nsobola ba supplyinga obudde bwe buti ekipimo kye mwagala nsobola kireeta. Genda ng'ononya ng'omuntu bw'atambula nga anoonya omulimu, tambula ng'ononya ba client ku kintu ky'omanyi. N'obwoba obajja abantu basobola okujja wooli naye gwe osobola okutembeya business yo ng'otambuza kaadi zokka. N'otuuka n'obagamba wano ndi mubazzi n'ogenda kusomera amasomero geetaaga bench, geetaaga deski. Si bantu kunoonya abantu by the way bagenda bavaamu ekyokutambula bali busy. Kyovola abantu abatundira ku masimu online bakola kati kubanga omuntu otuula mu office yo n'onoonya entebe
n'otula mu office n'onoonya ebitanda ku ssimu n'otula mu office n'onoonya ebikopo n'ekikuubo olaba kati eyina online nti kyoyagala mu kikuubo osobola okijja ku ssimu n'essimu kati omuntu asobola ogigulira online n'engoye nina ekintu ekyenzijidde obadde ng'otubuulira. First of all, omuntu gw'otasobola kudiscussinga naye ebintu bya nsonga muleke. Togenda maaso naye nti mugenda mu bufumbo. Kijjagana oba tosobola kutuula naye ne mwogera ebintu ebisukka eby'omukwano. Mukwano oyo tojja kusobola bijjagana. Tubadde nnyo tuli desperate nnyo twagala nnyo okufumbirwa ne tutafaayo kwani gwe tufumbirwa. Nti oyagadde ogende oba oyina emyaka 35 8 owulira pressure nene naye gwagyetaddeko by the way naye lwogenda naani gw'otasobola kudiscussinga naye ebintu bya nsonga ekyo kite. Ekyokubiri tudispisinga emirimu naye kakati wobanga ogenda kutandika guno mulimu gugwo you have to give it your all. Kano ka side income ketugambye katenga mukwano gwange bakazi Lwendo Yusuf welding sobola kola gate enzigi madirisa ebyo nabyo nabikola kati ekintu ekyo kyotandise ate totya kitembeeya totya osanga omuntu kati nga wano wetuli pastor atuwa omukisa nti wobanga ogenze n'ofuna yakalango n'okaleeta akuwaka commission ku oba oli wa marketing oba toli byonna byonna kasita gw'oleeta kati gwe ekikyo tosobola genda n'okyogerera nemba ntubogeera nabo tebamanyi ate nze kankubuulire Katonda yatuwa social capital ya church mu church mwe muli abantu gw'osobola obuuza n'akuddamu nga takuyinaako buzibu tebanga bw'onoyingira ebbala n'omanyira omuntu kubanga ekkanisa osobola ogitambula yonna Sunday no n'otulano Sunday ddako n'otulali Sunday ddako n'otulano nga ekikutuuza mu bifo eby'enjawulo onoonya ba client omanyi abantu abawerako omanyi abantu abawerako otuuka mu church kola bu business card babukolera sente nti ni bupapula just n'obwoba kale tobukoze ogamba omuntu munnange nze gundi buuza ku bantu mu church mulekerawo okubanga musiba amatafu bagambe nze nno ndi mutunzi ntunga engoye ntunga essuuka ntunga kino kyonna bw'oba olinayo kye weetaaga nga kyakutunga nkisobola nsaba okkirize nkuwa ennamba yange tujja nakuyiga okulekerawo okutuggubala osobola kubanga okola business n'otuggubala n'otuggubalira mu church tosobola so abantu babuulire n'okunyumya n'abantu omuntu mubuulire omugambe kino kyenkola business esobola otandikirawo then bw'oba obadde toyina kyokola nga bakozesa bukozesa funayo ekintu kyoyiga okukola oyinza obutakyetaaga leero retirement abantu abasinga balwalira mu retirement talina kyakola omubiri gulwala naye bw'oba ogamba nti nsobola okukola kino abasinga agamba nja kulima naye okulima okwo okulaba nako bw'oba obadde tokumanyidde kugenda kusuka omubiri gwo kati osobola ofunawo ekino ogamba ngenda kulunda ngenda kola tandika ku buntuntu obutono bw'obanga ate abantu abalina ewaabwe nga wuwo njagala kwogera n'abantu abali mu kyalo okubeera mu kyalo tekitegeeza nti olina kuba mwavu wali abantu abali mu byalo nga bagagga bazibu nga be basaplayinga be balina gundi ku kyalo baziyita kkula z'amata mwenna muleeta awo be babasuubulako omukyala she's Dr. Who what's her name I've forgotten yali mugagga kuno ku Kampala ng'alina ebizimbe naye ton of events banka netwala ebintu byalina amabanja mangi na bikyebyo ebintu byonna byonna ne bigenda kyeyakola kugula ttaka mu kyalo ne yeesiguukulula okuva mu kibuga paka mu kyalo alimira ku eka 2,000 amanya 2,000 ndowooza buli factory ekola juice ayina okuba nga yagisupplyinga fruits naye nga tekitandika mindset olwokubanga oli mu kyalo advantage gy'olina olina ettaka advantage mu kyalo gy'olina olina cheap labor olina abakozi abalayisi mu kibuga tosobola kufuna muntu akolera 10,000 mu kyalo omufuna nowe 5,000 then osobola ne bufuna bano bakazi labor oli ajja n'akola bukozi n'agenda nga sina wa mwezi n'omuwayo 1,000 ebajja agamba njagala kunnimira okuva wano paka wali n'omuwaye 2,000 n'atambula n'agenda so okubeera mu kyalo si bwavu ng'omukyalo okubeera mu kyalo si kwe kulabika obubi
beauty yotefa mbeera nti wano woli ne wano we wasalawo so osobola okubeera ng'oli mu kyalo gw'olina advantage nnene nnyo wano mu kibuga okwetandikirawo omulimu ogenda okuyingiriza emitwalo 5 omwezi si kyangu naye gwali mu kyalo ebintu ebisinga bya layisi abakozi ba layisi kati gwebeera agent w'abekibuga osobola okuba nga gwasubula amatooke gonna ku kyalo osobola kuba bagakimawuwo yes bagakimawuwo kati gwagula ku balimi kubanga abalimi bo mu kyalo balaba bonna kizibu nnyo okubanga ssente baziwanika gwekera bukezo oyingira ekibuga ofuna akatale obabuze kye beetaaga osobola okuba nga gwaleeta nakati mu katale naye ng'ova mu kyalo osobola okuba nga gwatwala amata ku jesa osobola okuba nga gwatwala nga ekintu gwakisupplyinga osobola okuba nga gwata nze nina omwana omuwala mukozi wa salt wano ndoze ekintu kyasinga okundetera buseera bulo na muzigo abijja wabwe mu kyalo wow kubanga ogweno gwo gulimu amenvu mangi mutukoyeza naye sisobola ku debatinga ku sente kubanga era gamanaga nti kati olaba bino guno gwo guli original teguli mu kintu kyonna kyonna tujja kwesanga kiyaga kigenda kuseeza bw'oyagala akala akalungi olina okugenda mu kyalo kafuna enaku zino counterfeits nyingi counterfeits kati osobola okuba omuntu yenna akola business kyolina okusooka ozimba lyerinnya lyo okuva wennalaba ebinyeebwa ne acid sigulira ddala kati binyeebwa bisiike sikyasobola kugula binyeebwa bisiike kati gwe weekolera erinnya kola erinnya nga n'omuntu akimanyi nga gwe kyokola bano kasooli gwe bagenda okuba mu akawunga naye musuubule okole emberenge osike emberenge otabulemu ebinyeebwa nga ne ku kyalo bonna bamanyi nti oba onoonya emberenge ensiikaawo supplying obuduuka bwonna obuli ku kyalo tunze obuduuka kubanga kasoolo ekisooka gwa mulimu osobola omulima n'omwanika n'akala n'ogamba nninda kawunga naye osobola okugyamuko ebintu ebirala osobola okubanga ku kyalo okwo ye gwasuubulako lumonde gwe balimye osobola n'okusuubula enkoko nze kankubuli engeri gye nasooka okuwezaamu embuzi ku kyalo nze nina season mwenzigula era omuntu asobola okujala ngamba njagala kuzaayo embuzi 5 n'embuzi za sente mmeka mitwalo 2 asirina nze mbamanyi mbalinda Christmas ewedde bazza abaana ku masomero n'emitwalo 10 agiguza naga nina embuzi 10 omanya kakadde mu kyalo era mugamba sagala mbuzi emu njagala embuzi nga 20 nonyeze embuzi 20 nina bloka wange yo ku kyalo nakuleetera embuzi 10 n'omuwaayo 2 ezokukola obwa bloka nazikuŋŋaanyiriza naye nga bona bazitunda mbeera Christmas etuuse oba school fees zituuse awo wakati tonguza kintu kyekimu n'ab'enkoko mu kyalo wali enkoko eŋŋanda eno mu Kampala tuzigula 5 bagiguza 2 ng'ogula nkoko yo ng'olunda nti mu kyalo tulinayo ebintu ebya layisi osobola bifuna n'osalawo nga gwa supplying enkoko eŋŋanda ku kibuga kuno n'osalawo nga gwaleeta enkoko enzungu ku kyalo gwaleeta amagi gwaleeta nga business yo yeeyo ebintu ebimu bw'oba obyogera wano birabikanga ebyangu waliwo ebyangu kankugereza ekisaakyo okimanyi nti amaka gonna agalina enkoko mu kyalo baba n'enkoko nga wakati we5 ne 10 nga ziri waka omanyi nti bwe zibika amagi gonna bagalya tray amagi mu kibuga enkoko eŋŋanda ya mmeka y'esatu wali tulya malye ofuna bufunyi muntu nze kyenebaza Katonda abantu nze kasita nayiga nti mu Kampala osobola osindika ekintu mu kyalo ku baasi buli kimu kituuka kituuka buli kimu okisiba busibi bulungi olaba engeri gye basiba amagi mu buno ebyayi simanyi bwe babuyita basibiramu amagi nga tegasobola nakwatika gawo wa baasi osanga omuntu nga mukyala alimu obutunda nga supplying ekibuga omanyi akatunda bebaka nze nalimako ku butunda n'enkola sente za season sinadda mufuna maanyi galima naye mukwano akatunda osobola oteka mu kapito wa bukadde 3 oba 4 n'okola obukadde 2 mu butunda jukira obutunda buli lw'ojjamu waliwo obudda
nga balimye ebintu ebyo butunda biki ne babulwa akatale vaayo gwakanoonya teri agenda kujja wooli kubanga tebamanyi nti wabulimye n'obulima era bagenda obbukujjako be baawo ku kyalo oyina okuvaawo n'okera nga bw'ojja okukyalira abantu mu Kampala weetekemu emitwalo gy'ebiri ojje mu Kampala mu butale omanye nti olunaku lwolwo ndumala mu butale noonya abasuubula nzireeka ofune ennamba zaabwe season webeetuuka abantu bagula musiri oli n'agamba guno omusiri gwonna ogw'obutunda ngenda kuwaamu $3,000,000 omuwogo ono yenna ngenda mugula sente bweziti kati nze mbeereyo mu kyalo ndaba abantu nga bazze oggula ebintu ku balimi nyaanya biriŋŋanya bye balima eyo muwogo abakimaya amatoke batonotono luwero triangle amatoke matono naye obalaba abazze okkima emmotoka zirina season ne zijja kati oyinza osanga ebintu bitono ne batandika oyita mu balimi ab'enjawulo naye mubaamu omwe yakola connection eyo mubaamu omwe yagenda kubanga abasuubuzi bano tebamanyi bintu ebiri era tebamanya nti kati otunda ogenda nonya akatale akasooka balokole kali mu church omukatuliki kali mu church omusiramu kali mu muzikiti abantu b'otuula nabo bandibanga balina restaurant omuntu gw'otudde naye asobola okuba alina restaurant ng'enkoko azigula mu katale bazimuguza $2,000 nga gogenda mugamba mu kitundu abukima ku farm n'obujjamu 2 zokka omuganze enja zituusanga mu kifo ky'oggula emmotoka egenda okubeera ewaka epaakinze gula emmotoka zino ezikola business kabanga kaddayana kabasibako akatimba kubanga keweetaaga ogula katukutuku kana akalina kabatambulizaako soda ako nga ke katambuza ebintu byo n'obwoba olima ki va mu kyalo ojje mu kibuga onoonye business teri agenda kunoonya kati omuntu osanga alina ettaka osobola okukwata ettaka n'ogamba nti kambala emyaka 6 nga bwolaba wemmanyi bw'abala nti mu mwaka nawe osobola okugamba kansimbe kale kalituusi kubanga ye teyeetaaga kulabirira yakula bw'oba oyina ettaka ddene liryawo mu kifo ky'abantu okubanga bakayanira ettaka erisinga kubanga teririiko kiriko manya nti osimbye kalituusi omwana we ali mu P7 agenda muweerera mu HS na university school fees za university ziri awo tuli awo twesibye nga abantu abali mu kyalo balina ettaka liriko ki olimako bijanjalo byakulya mmere ebijanjalo by'okulya emmere osobola obbigula ku balimi abakuli ku kyalo bonna bali ku kyalo balima ebijanjalo balima kasooli balima lumonde balima muwogo tebamutunda kitegeeza ng'osobola ofuuka bakasitoma babwe ng'ogula mmere y'awaka ate tebabiseera ng'ogula byawaka kati ettaka lyofuna kyoliteekako nga kigenda gwe kuyingiriza kojja ezigula emmere kubanga ogenda lima ebijanjalo byonna era ogambe kale season ntereseeko ne bikala then nozaako ki kubanga toyina eka 2 toyina eka emu tusobola okweteesa kati gwelima muwogo gwelima lumonde musobola gwelima kino gwelima ebijanjalo gwelima kasooli kati sobola okugulako ku muwogo sobola okugulako ku kasooli sobola okugulako ku bijanjalo lwakuba tetwesigaŋŋana naye abantu bano abayina nze abantu abalina ettaka ndaba balina omuzannyo mungi oguyise na muzannyo maama omuzannyo mungi waliwo ettaka tinjaggereza ewaffe mu kyalo ettaka lyo sirinaako buzibu baddembe buli omu okuba n'ettaka lye mu kyalo naye bwe ndaba paati gye baziikako mukera bukezi ne musalako ekm ne mugamba kati eno ya famire kuziikako maama mwenaye munafiira muli batemugaziye eggula ttaka ddala so lina ettaka eddala muli developinga muliteekako ebintu ebigira nga famire lwakuba nti abazadde bedda mwazaala bangi tetusobola kwegatta kulaakulanya naye abantu waliwo boosanga nga famire mukwatagana famire muba mukwatagana mu kifo ky'okulaba nti ettaka lyange n'eryo lyange mwegatte mufune bye mussaako tulikaayana twagala ddigabana netulikekejjula mufune bye mussaako kati waliwo abantu nga tukimanyi nti abantu abamu season ezeeyo amatooke gwabala gagenda kubagaala isi osobola gwe okwongerako ekintu ekirala osobola okwongerako ekintu ekirala ennyanya bwe zijja nga nnyingi ffenna zigenda kubazaala isi ekyo kikirize gaana lima ekintu ekirala
then mu season etali ya nyanya limenyanya zifukirire kintu kimukwata tap joinewa bananga abantu abali mu kyalo musimenzizi oluzi luli expensive wano mukulu olabanga oli expensive no ne bakusaba kakadde kamu kankubye kasamalo dusima obomaze kubanga amazzi gana aga national water malungi naye gakusasulira n'amazzi agokusomba ku luzzi amazzi nze ewaffe amazzi gamanyi ekyeya nga bolaba nti omusana waliwo gubadde nga season abantu bonna nga banonya amazzi atufe ku kyalo twabakiriza awo bakima amazzi naye tulina enzizi bbiri ente tezibuliddwa amazzi tekisoboka wakati wabuze mazzi nti agabbo ojalaba ku kyalo mulina bowa bbiri ekyalo kyona kinoonya amazzi kye twasooka okukola nga tetunazimba zaali nzizi lwaki kasitoba ng'ositula ennyumba amazzi bagenda kukuseera amazzi mbu baleeta tanka y'amazzi buli tanka 3 kati bwe bati buli tanka 3 ennyumba etwala tanka mmeka ogizimba kwe kusima oluzi omuntu yenna ayina ettaka ndi kuba mu kyalo funa abavubuka b'oku kyalo balayise omuvuko mugangenda kuwa buli omu muli abantu 6 mugenda sima luzi buli omu 20 omaze balusima je bali ku kyalo nga bye bakola lwaki obala nti mu season y'ennyanya buli omu agenda kuba asuubula layisi kubanga zivunda teri agenda kujja kunyanya ku sente z'oyagala kati kyokola zisimbe mu season nga teri ayina nnyanya kubanga oyina amazzi oconnectinga buconnectinzi bu pipe teweetaga wa muntu simanyi plumber ajja connecting okwata o pipe nogula bu joint n'obuteeka mu lusuku osumula tap neogira n'ofukirira ennyanya zikula zeetaaga ddagala simanyi buuka butazirya nattakanga kuba nti ekiremesa okukula mu season eba weather yeremesa yokka naye kati bw'oba Katonda akusasidde ng'oyinawo ko obusente bwo savings gula ettaka mulekerawo otunda ettaka ogula boda atubatula tewaliza zigenda yingi omanyi mukyala abagula boda ayimirira ku stage ng'abantu abagenda olinnya boda olunaku bali 2 nakola nusu 15 ba 3 olunaku yatunda ettaka boda value ya yeka wajigula 5 kati eri ku 3 ane bakubira n'akatayimbwa ku kkubo kati lwaki kubanga gwe oyina obunafu bw'otayagala bw'owulira nga toyagala kulima ku ttaka eryo bw'oba toyagala dirima kolipangise kale naye nga liryo enkulaakulana nzibu buli kitundu waliwo ebitundu bye twagambanga najjeera kyalo kati si kyalo Kisaasi ng'oluguudo buli omu yali alumanyi Kisaasi yali yattaka nfuufu babbi Kisaasi si emu kati yingireyo simanyi bulenge eyo munda eyo yingireyo mu sentema ojasanga nga bazimba nga weeramula kati obwavu obumu tuyambeko tufune income endala eyokubiri engeri tugenda obulwanyisa tukendeeze ensaasaanya muke bananga omukyala bw'oba tuyambako mwami kuyingiza muyamba okukendeeza ensaasaanya ogenda kukola otya mulekerawo okwonoona amazzi ebintu ebitwala ssente byoba okendeeza amazzi mumanye nti lwe mwoza mwenna mwoza dani okubanga buli omu ayoza lwayagala amazzi gagenda sabuni agenda waliwo abana omwana buli omu ayoza lwaki tebwagatta ngoye bonna ne booza muli waka temunnatuuka kubanga buli omu ayoza lwayagala ekirala ebyo bye mwoza nti njagala ennyumba erimu ettooyi ey'omunda amazzi nga googesasulira buli lw'oflashinga lita 5 oba 10 buli lw'oflash obulamu otuleetera okubukalubya unnecessarily yes naye anti tuli ku muntu kisinzira kati gwe twogera naye bw'oba obeera wekka kiryokke gulefuna ennyumba erina ettooyi munda bw'oba oyina abaana omwana omuto afuka buli ssaawa bagenda nayo just to flash omwana atula ku ttooyi n'afuka akasulo katini n'aflashinga ng'ekyo kimunyumira n'omulala n'ayingira n'anyiga n'aflashinga ne bewerekera n'okwewerekera abaana baffe ebintu bye basinga okwagala so omuntu yenna ng'okyanoonya ssente noonya engeri gy'okendeeza ensaasaanyayo ensaasaanyayo eya luxury etugambye nti kendeeza
abanga muntu omusajja yenna kasitogule engato ya black ne brown oba omala omukyala kasitobayo n'engato ya black ne ya brown n'ofuna ne ya silver ne ya gold anti okola kati zine ya silver ne gold za party zigenda mu party engato nnya kubanga engato ya black egendera ku bigoyo bwe bategenderako ya brown ejagenderako oba nude color bwe banga siriawo ziri ebbiri eza party omaze ensawe ya black all season okwata ensawe ya black balo bebagamba nti omuntu byolina okuba nabyo buli mukyala ekintu kyolina okuba nabyo yekooti ya black n'ekiteteeyi ekya black omusajja esuuti ya black kubanga ekiteteeyi ekya black okyusa musipi na ka blouse n'okateeka kungulu olayoka ojambalanga skati nga waggulu otaddeko ka blouse enkeera okambalanga kateteeyi naye ekyo mbeera kitegeeza otandise okwenyigirizanyigirizaamu ofunayo ko gomesi n'ekitengi nti waliwo emikolo egijja nga gya gomesi nabaijja gya bitengi genda kuziika balyoke batumanye nti oyayambala gomesi bwete bw'onogaggawala be bamu bajja ogamba kale yayambalanga akagoye kamu obulamu tulina obuyiya obwavu bubi buleeta obutabanguko mu maka kati tulina okubugoba naye tandika nga luxurious life buno obulamu bwa luxury sooka obugobe tulinde tugaggawale tulyoke tugende mu bulamu obwa luxury akatalekeka weewale nnyo abantu abaali tebaagala bazadde bo tebakwagala ekyo ekyokuwoza nti gwe tonyiiga simanyi wasonyiwa igwe nze tosoba busungu mama nga alabika alinako obuzibu nze ab'ekika kyaffe asimanyi ki omuntu yenna ngaali tayagala kitaawo ne maama wo tebakwagala ebintu teweegula tukyemphasizing whoever hated your mother and father whoever hated your parent ne wabanga akusmailingira atya nga yefuula nti munno mukwano akulimba atayagalanga ko muzaddewo takwagala mwewale sobola omulamusa from afar